بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، ثم صلاة وسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Abaruganda abarungi, tugenda kusimbula omusomo gwaffe ogw'okubeera nga tunnyonnyola adhikaari ez'okumakya mu lulimi Oluganda. Inshallah tabaraka wa taala tugenda kubeera nga tulaba adhikaari ezo tuyinza ozikola mu series oba endikodinga zonna nga tusoma, tugenda kusoma emu ku emu nga tuginnyonnyola amakulu gaayo, omuntu otegeere by'osoma, kuba nkimanyi bangi basaala salaati duha naye nga omubuuza salaati duha kyeki nga takimanyi, osaala biki nga tabimanyi naye nga yabisaala. N'osanga oli nga yeekwata ku adhikaari ez'okumakya nga wallahi azisoma era nga abeera awo nga n'okuzikwata yazikwata ku mutwe, yazikwata nga Kulaani. Ffe obudde bwe tumala nga tukwata Kulaani, ye obwa bumala kukwata adhikaari ezo nga yazikwata naye nga omubuuza zitegeeza ki nga wallahi tazimanyi. Ate nga nabbi ayagala nnyo omuntu akola omulimu nga kyokola okimanyi. Ne Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ne bw'oba oyagala kukola omulimu gwonna sooka ogusome. Kyobola bagamba nti oba ogenda okusaala n'osanga we basoma, bagamba sooka otuule osome then ogende osaale, oyige by'ogenda okusaala, si genda mu sola naye nga by'osala tobimanyi. So tugenda kubeera nga tuyigiriza adhikaari edduwa ezo nga tuziddingana. Nja kuba nzisomesa omanye how to pronounce those words, ate what they mean, otegeera amakulu gaabyo mu lulimi lw'oyagala. Njasomesa mu seri esooka ejja kuba ya Luganda nga bwenkola. Tuliddamu mu Luzungu inshallah tabaraka wa taala, ala wali bayagadde inshallah. Then n'edduwa zinabasuubiza zengenda osookera nako ez'omuswala ez'enjawulo zitatera kukozesa zitali komu, naye nga ate dduwa nazo we ziri ate nga ntuufu nnyo, nabbi nga yazikozesanga nazo. Musiraamu tulina kubeera ku kakodyo kamu, olina okuba n'obukodyo bw'enjawulo, olina n'ebigambo eby'enjawulo by'okozesa n'ebyomuswalazo, nobeera ng'osaba Allah mu bigambo eby'enjawulo olw'amakulu gaayo n'edduwa ezibirimu n'amaanyi agabirimu, naye obuzibu lwaki tetubikozesa olw'okuba tetubitegeera abasinga obungi. So ne badde nga nyanjula, tugenda kulaba adhikaari ezo ez'okumakya okuva kwesooka mpola mpola n'amakulu gaayo, then n'edduwa ezo ez'omuswala ojja kuba tuzisoma nazo ez'enjawulo ezitali zino ezaliko muli abasinga tumanyiko subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, naye nga waliwo ate endala ezo zengenda okuba nanikodinga ojezaazo inshallah tabaraka wa taala. Tuziteekeyo inshallah. Saba Allah bambi abeere nga asaasira, atuwe obuwangazi, atuwe n'obusobozi, atuwe obusobozi obutuusa irimu eno gye yatubeera nga atutikka, n'okubeera nga naffe tugiyiga. Saba Allah atuwe obusobozi obugiyiga, atuwe amaanyi, atuwe data osobole ogenda ku online osomereko ddiini. Abantu bangi alina subscriptions ya subscribinga mu ssimu ye nga otula ku ssimu ye bw'oti nga yateekako n'akadde nga nyimba comedy, ateekako akadde bintu bya senga baakojja abo nga buli kagwawo kati ye asoboka okafuna n'alyoka asansaanikiza abalala. Tolaba omuntu ng'ali awo ku bintu by'ebito bya komedi yafanefane ebyo ng'ebyo n'akadde yakanyiga, naye nga wasanga shano nga ya busiraamu wallahi ng'ayitako buyisi. Era ne waaba kubiikula ne wasoma tasobola kubeera ng'alina amaanyi agasubscribinga naye ng'ate busubscribinga ofiirwa ki? Ki ekikuvaako? Wallahi talina kyofiirwa, ate gwafuna buli kyokola kyonna ky'okulembeza mu mutima gwo naye nga kya ddiini. Allah yagamba nti tajiduhu indahu, ogenda akisanga eri Allah subhanahu wa ta'ala, ogenda akisangayo. Kyokoze kyonna kalima akalungi ako ojja akasangayo.
naye nga lwaki subscribe ku channel y'obusiraamu naye nga basenga abo n'obudde omuyimbi afulumiza kana amawulire ga kirumbuye baani abo naye nga wallahi kalaamu temuli faida temuli na mugaso abajja kujja nakuwa emboozi kusipa olugambo lwala bakoze naye nga terukuyamba yadde ku ddiini yo wadde ku duniya yo nga mu maaso ga Allah namukabuli nga wakafa bwoti tebagenda abikubuuza natugambya tugamba nti Allah ajja kubanga abuuza omuntu ne aya eri egamba nti thabbata Allahu alladhina amanu bikawuli thabbiti dunya wal akhirah nti Allah ajja kunyweza omuntu n'ekyo kiyenywerezaako ku duniya kuno ekigambo kyabeerawo kati gwoli wawo comedy nga comedy yakusanyusa nyimba zokazoka music gwekusubscribinga Allah ajja kunyweza neyo mukabuli awo ng'oyingidde sawa Allah abeerenga asaasira atuwa okumutegeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.